Essuula y'e13. Mu mwaka ogw'e18 ogwa kabaka Yerobowaamu, Abiya n'atanula okufuga Yuda. N'afugira emyaka 3 mu Yerusaalemi, n'erinnya lya nnyina lyali Mikaaya muwala wa Uliyeri ow'e Gibeya. Ne wabanga entalo eri Abiya ne Yerobowaamu. Abiya n'alumba ng'alina eggye ly'abasajja abazira abalwanyi, abasajja abalonde, obusiriivu 4. Yerobowaamu n'asimba ennyiriri okulwana naye ng'alina abasajja abalonde, obusiriivu 8 ab'amaanyi abazira. Abiya n'ayimirira ku lusozi Zemalayimu oluli mu nsi ey'ensozi eya Efulayimu, n'ayogera nti, "Mumpulire mmwe Yerobowaamu ne Isirayiri yenna, temwagaana kumanya nga Mukama Katonda wa Isirayiri yawa Dawudi obwakabaka bwa Isirayiri okumala emirembe gyonna, ye ne batabani be n'endagaano ey'omunnyo?" Naye Yerobowaamu mutabani wa Nebati omuddu wa Sulemaani mutabani wa Dawudi n'agolokoka n'ajeemera mukama we. Ne wakuŋŋaana gy'ali abasajja abataliiko kye bagasa, abaana ba Beriyaali abeenyweza eri Lekobowaamu mutabani wa Sulemaani, Lekobowaamu ng'akyali muto n'omutima gwe nga mugonvu, so nga tayinza kubaziyiza. Awo kaakano mulowooza okuziyiza obwakabaka bwa Mukama mu mukono gw'abatabani ba Dawudi, era muli kibiina kinene, era waliwo nammwe ennyana eza zaabu Yerobowaamu ze yabakolera okuba bakatonda. Temwagoba bakabona ba Mukama, batabani ba Alooni n'Abaleevi, ne mwerondera bakabona ng'empisa bw'eri ey'amawanga ag'omu nsi endala? Kale buli ajja okwetukuza ng'alina ente ento n'endiga ennume 7, oyo ayinza okuba kabona w'abo abatali bakatonda. Naye ffe, Mukama ye Katonda waffe, naffe tetumuvangako, era tulina bakabona abaweereza Mukama, batabani ba Alooni n'Abaleevi mu mulimu gwabwe. Era bookya eri Mukama buli nkya na buli kawungeezi ebiweebwayo ebyokebwa n'obubaane obuwoomerevu, n'emigaati egy'okulaga nagyo baagiteekateeka ku mmeeza ennongoofu, n'ekikondo ekya zaabu n'ettabaaza zaakyo okwakanga buli kawungeezi, kubanga ffe tukwata ebyo Mukama Katonda waffe bye yakuutira, naye mmwe mwamuvaako. Era laba, Katonda ali naffe, atukulembedde ne bakabona be nga balina amakondeera agalawa okugalayo okulwana nammwe. Ayi abaana ba Isirayiri, temulwana ne Mukama Katonda wa bajjajjammwe, kubanga temuulabe mukisa. Naye Yerobowaamu n'abafulumya ennyuma abateezi, awo ne baba mu maaso ga Yuda, abateezi ne baba ennyuma waabwe. Awo Yuda bwe baakebuka, laba, olutalo nga lubafulumye mu maaso n'ennyuma. Ne bakaabira Mukama, bakabona ne bafuwa amakondeere. Awo abasajja ba Yuda ne boogerera waggulu, nga boogerera waggulu, olwatuuka Katonda n'akuba Yerobowaamu ne Isirayiri yenna mu maaso ga Abiya ne Yuda. Abaana ba Isirayiri ne badduka mu maaso ga Yuda, Katonda n'abagabula mu mukono gwabwe. Abiya n'abantu be ne babatta olutta olunene. N'okugwa ne kugwa ku Isirayiri nga battiddwa abasajja abalonde obusiriivu 5. Bwe batyo abaana ba Isirayiri ne bawangulwa mu biro ebyo, abaana ba Yuda ne basinga, kubanga beesiga Mukama Katonda wa bajjajjaabwe. Abiya n'ayigganya Yerobowaamu n'amuggyako ebibuga, Beseri n'ebibuga byako, ne Yesana n'ebibuga byako, ne Efulooni n'ebibuga byako. So Yerobowaamu teyafuna nate amaanyi ku mirembe gya Abiya, Mukama n'amulwaza n'afa. Naye Abiya n'afuuka ow'amaanyi, n'awasa abakazi 14, n'azaala abaana ab'obulenzi 22 n'ab'obuwala 16. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Abiya n'amakubo ge n'ebigambo bye byawandiikibwa mu bitegeeza bya nnabbi Iddo.